okumalamu akategera konna nga basuubiza ebintu byonna nga bategeke nti esente zirinawo. Ekyasinga okunsika baŋŋamba buli ssente gyenfulumya ejja kunzirizibwa, buli ssente ejja kunzirizibwa nti yenkola ekolebwa. So sente okutambuza files ezo abateekako emikono nti yenkola bwe yaliwo bangi abaali bakikola bwe batyo. Nasuubizibwa okufuna ebyalaani n'ebintu ebikozesebwa mu community ng'omukulembeze nga nsakira community zange ebintu ebyokukozesa women organizations n'ebiringa ebyo. Nabisuubizibwa ebinasisabye. Nasuubizibwa ofa y'emmotoka yange General Pajero eyayonoonebwa emabega nga bwendi omukulembeze w'ebyobufuzi waliwo gye bayiwamu omunyo neefa Pajero. Kakati nensuubira nti President yasiima banzirizewo emmotoka. Mu ngeri ng'eyo waliwo process zenna okuba nga nteekayo ssente ebintu bisobole okwanguwa bwe kitaba kyo mu nkola eya bulijjo birwa, naye nga bwe mba nzitaddeyo zijja kunzirizibwa. Ekyakaliza okusipendinga ssente naze nnina neetandika n'okwewola mu bantu ng'ate oli gwesaba alina okumpa kubanga ndi muntu ali credible. Ekyokusatu ekisooka yali emmotoka, ekyokubiri okuddizibwa ssente kya kikulu nnyo kubanga omanya nti bw'ogifulumya ogigyeko leero ojja gimuddiza. Ekyokusatu nti omulimu nagaana naye nembeera convinced si mulundi gumu oba ebiri naye okumala ebbanga ng'omuntu w'omutendeka obwaba minisita ow'abakadde nti lebo gye ndiko okukulembera mu bakadde ya wansi ate nga nina obusobozi kulembera bulungi ewemba oba njogera oba ntambuza ensonga zange. Ne baŋŋamba nti basudde nti ndi ministerial material n'olwekyo bagenda kumpa omulimu ogw'abaminisita. Nasooka ne ŋŋamba siri ready nakyo kubanga n'ebyange byenkolako naye nawe era omuntu abanga nina kyakwagalako nasikirizibwa naye nga nti kale oba kwekusiima sijja kujemera wekitiibwa president ne gavumenti yange. Kakati sente zatandika okugenda mu ngeri ez'enjawulo. Ono wetaaga ssente bweziti naano bweziti n'okukyusa ministerial posts. Manya abalimu mu ministry baba beetaaga kwega sirimanya ebyayo nze kyemmanyiza essente zinafulumyanga bwe ze yansabanga nga bwe basizirina nga nteeka pressure yawaggulu nga baŋŋamba nti ndi munnakatemba byakatemba bwekawonte twabikoowa. Waliwo abakulinyirira ebintu badde biyiseewo ate waliwo abakulinyirira twetaaga ssente ebbaluwa zino tuzisazeemu. Kakati nze ebintu ng'ebyo n'emyaka gyange byansuukako ng'ate mu butonde bwange siri muntu asaasaanya ekigambo ngenda mbulira ono n'oli. Kale n'obutonde bwange bwevuma kubanga senga nali siri bwetyo nga mbuliddeko oli nalibadde mpebwa amagezi agasingawo. Naye nalota nja kyemalira beze nkyemalira emyaka gyonna okutuuka ku 7 n'okusingawo gye nina kati. Bwentyo nemmaliriza nga savings zange zonna obuto zonna zaggwawo ku akawunti. Nezaali mu nnyumba neze nalina awalala wonna n'ebintu birala ebitunda okukakana negenda ne mu banka sente neneewola nazo nezigenda neneewola ku baliraanwa neneewola mu microfinance neneewola mu buli mikwano gyange n'abo bali muno bammanja paka ne baasalawo okuntwala ku poliisi nga banvunaana okutwala sente zaabwe nga sizibawadde naye bampawaabira nga tebalina n'okunsaasira. Naye amateeka gaba mateeka kuba sente nzitutte ate benzitwalidde baŋŋamba nti enkyogera zifuna ate olugenda bakuba esinti ate kati wakoze ate kino kiki ate yali yakoze kino ate yawandiisa ebbaluwa nengwa neddalo kati nemmotoka zintomere. Era nembeera ku police board ng'essaawa yonna
nteekwa okuleetebwa mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi olw'okubba ssente z'abantu. Eyazaalibwa nga ndi muntu yatendekebwa obulungi, kati ne maliriza nga ate nkoleddwa trick okufuuka ate omubbi mu ngeri gyesibbye. Naye nga nze mmanja ate n'abammanja babanja nze. Owekitiibwa omulamuzi nsaba ekisa, nsaasirwe ssente ezo nnyingi nnyo, zonna si zange nga bwe nzoogera. Mu myaka gyange sikyalina bwe nsobola kuziggya. Naye ate mutabani wange oyo yagamba nti ye mwita mutabani wange ndi muntu mukulu akuza abantu era alera abantu n'okwabulira n'okubasomesa ebyenkulaakulana. Yagamba nti alina ssente zasobola okukola ki okutandikirako okunsasula. Nsaba Owekitiibwa omulamuzi nga mukulu gw'asomye byonna tewali na kimu kye njagala kukyusaako. Njagala kwongeramu kimu nti kooti eno emusabe oba emuwalirize atandikirewo olwaleero okubanga ssente zasasula, kubanga nabali abammanja b'ebya kooti ebyemusango oluse byebakwatako baagala ssente zaabwe. Nsaba okusasulwa mu ngeri eyo. Byonna ebinayogera ebifaanana bitya nze ndi mu mbeera eyavako obulamu bwaggwawo mu ggwanga muno mu nsi muno. Naye ssente z'abantu zinuma n'awaka baatwalawo. Ne bw'otuuka waka not for sales place, not for omuntu w'ekitiibwa omuvunaanyizibwa omukulembeze w'abantu ng'ate basanga ebyo ng'ate gwe olina okulamula abalala babe ekyokulabiramu era bwe mbadde emyaka gyonna. N'oweekitiibwa pulezidenti yali amanyi nga aneesiga mu nkola yange. Oba ekyo kikyayitamu kati nga bw'amasiga kati muyingize wano oba byali bituufu, nze sirina buyinza nakumanya kutegeera nti bituufu oba si bituufu. Kyemanya ekituufu kiri kimu, ssente ze namuwa ziyaddukiranga era nezimuwa. Naye byaŋŋambanga okudda twali kimu kyali kikomyewo nti ssente ye10. Okuva 2023 Desemba okutuusa June 2025 omwaka guno gwe tulimu ng'essente zigenda. Niŋŋamba ssente zigenda ezitadda. Abaana ne baneefuulira, awaka ne baneefuulira baali batuufu. Ne batuuka n'okulwana n'abantu kubanga abaze okutwala abantu batwale ssente zaabwe nze ze nabatwalako. Naye ate nga nabo balwanira lwakisi zaabwe. Madamu wange yali mulwadde. Yali mulwadde wa cancer of the lungs, the lower lobe. Kansa w'omawuggwe kilo ekyawansi. Nemutwala Nairobi n'akoma ne bagenda kumulongoosa major surgery. Bamulongoosa treatment yatwa milioni 86. Ssente ne zigwawo ne tunda ettaka lye ew'obulenzi. Essente bwe zati ate nze nenzimwebolako okuziwa omukulu oyo. Oli ajjanjabibwa Katonda afe Mukama yazalibye era akyali eka abadde wakubeera mu kooti muno. Era naye ssente yazitwala n'azimuwa. Ebigambo bwe bwe byogera tebiggwayo bingi. Naye nina abasobola okumbeerako obujulizi okukakasa ekintu ekyo. Eky'omukisa omulungi nti ye teyeegaana ku sajja yakkiriza kuba akimanyi. You can imagine the complainant is at the brink of losing his house. He has lost properties that he has sold. He has pledged some as security. His wife almost died. You know, you can really feel the agony that the complainant has been put through. Owekitiibwa nina n'abaana abaali mu yunivasite, omwana ali awo eri mu yunivasite, Makerere yunivasite, yavaayo n'atuula. Kuba ssente nali ngenda okukozesa semesita ze zaayo nabwo alinda akweka omwezi gumu, ssente zigenda kujja tuweeyo. Tusabe Dedya byafa era kati yakkiriza nti tagenda kudda kusoma. You can imagine, it's really I get emotional sometimes. It's very sad. What was the party for? You told me you held the party at your home. What was the party? The party was heart to heart, mutima ku mutima, and we revolved in members' homes. That time it was my turn. The members come to celebrate with me, so it was a social club.
But then I invited them because I thought they were my good friends. Now, while people were gathered, they came and said, I'd been offered a job. That's when they announced before other people. And they brought some portraits of the leaders. So that was the source of the start of the party. We revolt, and I also lost credibility in that party. It was a social event. It was a social event. But they informed everybody that you had received an appointment. Is that what you said? In that social event, when they came as my visitors, there were two. They announced that I had been offered some good job. Which job? Of them, they didn't mention that job itself, but they said there is a good package, a lucrative package that is coming my way, and will be for the happiness of the community where I stay and those people I lead, especially the Kawempe. So it became a daylight. Where was the package coming from? That was going to From His Excellency the President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, Tebuhamu. To make my choice of the vehicle. That was a response of my earlier vehicle, the Pajero that I owned. I had a Pajero. So we went to the bond. I was taken to some place to take choice of the vehicles that were there. And there were these, this is called the SUV. No, this one's over the the drone. They were the drone. I told them, for me, I'm an old man. I cannot take on a drone. So who was going to pay for the drone? It was an offer from the States. So when I didn't have the choice, we had to go. They told me there's another place. Then we went to the bond. In the boat. When we went there, we found useful vehicles, which I didn't want. Then I told them my Pajero was so went to another bond, several bonds. Then there was one Land Cruiser. I told them that is the likely of what I wish to have. It's the kind of like of the Pajero I had. And they told me it's okay. We shall communicate. It took time. Then they told me it had been okay. Please. Nasikana mzee wangu yangu ila nalika mwezi. Ningenda kama nasikana mkorono. Kama namuta Abdalla Chibiriti. By the time I stood down, kama dakika 8 asatu. Ndio kuja muhozi kaide mgaba akuje simu na kuja mkurusidani. Speaker Anita Mongo na kuja mkulani sidani. Nenda kuja seriani. Mganga wafunya abanyene. Nami twakatunga wano na kubiro na mkolaji. Ngamba sirika bakola ki? Nendo okuwuliriza ebibanyumya. Anga bamusinzeeyo agenda kufuna wa minisita. Fonze ki? Ne sharia gigule. Saba bala mugenda mu bifo. Konga nina twesiimye. Koro ne munyoya nali mwetaasa ne mulekawo. Nasigala nga dijambala era nga bali mukamweso. Shimuna naye mukamweso bikasira mubeera muno mukola muti. Ya agwe kifo kyange kijja Natasha bangambye aliwa mukamwe. Wala wa Museveni. Kunze nange njagala omulabako. Ko mukulu siraaji nanzira mu kyalo kindeke. Yo Natasha buno kamwe sitava. Tiye. Nendo wa sai. Nendo kuya je byali kugenda maaso mugambo wa ya minister bituuse buti
kyokyali awo bantu tene mu bondi nenda bate emmotoka ya drone abantu bazitya by that time zali zikwatakwata neki abantu kwe kukyusa n'afunayo prado nemugamba saba emmotoka bayita Ronaldo emmotoka ebirungi nti ye bwebyo byakikulusanye lwayo biriwitya gwe mukakkane ebintu byamuze ebikola ki bitambula ekiseera kyatuuka twafiirwa omutuuze omu muzeeyi nga alina pressure ya sente gamba ayagala sente bwezi muza sente zaati nti bangambye sipiika agitamu nti okunsayiningirako sirina kuza ssaawa 8 nga sirinawaayo miliyoni 10 zigenda kuvaamu era nzomutwala ku mukwano gwange omula kuba twamusanga nga tali bulungi Lilian sente ne zitukula naye nga pressure gyaliko naddamu ne mbasisinkana era n'abdala kibiriti kamwezi mugana ebintu bino sente nga zigenzi nnyo agamba abigenda kukola ki kukuwa appointment eddako omuzeeyi agenda kukola simanyi bishafu mugenda kufuna mukakkani kikale natandika okwekuba obutabikkiriza bwebbanga lyalikoze ekyo omwana emuzeeyi ebintu bino biruddemu nnyo singa byali byakuba singa bitambudde kati na-approach ng'omukumu lwakyuzi nga yabatuma nemugamba mukama wange nsaba ontaasa mukadde wange bamusombako sente bagamba zijjawulo nawa sipiika Amongo otafiire n'abalala oyedde sirimanyi byokola byoyogera nemugamba nedda nemulaga ekifaananyi nanno omuzeeyi ne yajja kuwano n'essiraati naye teyayogera nakogera wadde ekigambo neki yatuula awo siragi n'aletera keeki mu bokisi n'amaani batambula ne bakola ki ne bagenda nembaye kati muzeeyi baakola ki bamuuta nagezaako esimu z'oyo nga nezireetako olwo zaali zivuddeko nengenda ku Internal Affairs nenoonya denotafiire nangamba nganze otafiire nze nsayininga ku bwa minisita ekyo baababbi nenkwata ku mutwe nenyamba katuwedde nategeeza bannange bonna okulinya ssentebe w'ekyalo kino ono nemagamba amabulire muzeeyi awedde nenoonya omukulu ne tumufuna nasalawo nemuteeka embeera koolyo w'entebe nemugamba tuyambe tufune siraje so kati muzeeyi afunayo ennyumba bagitwala ababanka basinga awo bataddeko ebigambo bakoze eki omusajja ng'ajonakwe wakuki butwa agamba mpedde kyalina ekyakukola era twamukwatako nabubu tumugamba kakkanya embeera ejja kukola ki ejja kuggwa embeera eweetuwuliza bwe nagisangira nyingiramu ate waliwo n'abaali banyingiramu okugeza tisha prosi nga ye ate yaweerezanga ne ku ssente enkalu abakulu abo bwe baba basaba ssente baba balalamu bakuteekako n'essaawa eziwera bwesinga temunaze tebagenda mugenda zisula mu kati bagenda zisula mu kasero top of that ensonga weyamanyika nti ndigoberera nze munewondo abdala kibirizi yakozesa ekigambo ekigamba kyalo kuno General Raisa yampe mundu nekuba amatufu olw'ensonga ya mwami Mayombe esikwatako ku mundu simanyi mundu kamulaba bazikutte bana bafiisa ne batambuza enjiri muli wamu ebyo nenga tebijja tebinyuma nga muzeeyi wange afunye feya nebibeerawo era babadde nga muwaida antiri we babaddeyo omukulu gwa bodaboda ekololo mukulu Damuja n'atuyamba n'atufunira omuntu naye tusaba kooti beere yakisa muzeeyi alinga bwali bwe mumulaba awo newekiba nti emitwalo 5 wekitiibwa omulamuzi agamba gangalamire okuba ekibooko tazirina ali mu bbanga naye ffe abamu tuli mu kutya kuba twatandise tufuna ku masimu ensonga y'omwami eyo mutwefudde ki
tujja laba amasasi ku nnyama ngaazi ennyama. In his endeavors to defraud the complainant that there were jobs, you can imagine, not everyday jobs, cabinet ministerial jobs. Is that the job you were getting? Yes, Your Honor. The convict had promised the complainant that he would get the complainant a job as a cabinet minister or a state minister for the elderly. You honor the guts, the guts. You could defraud the old man and promise him any other job, but the job of a minister. The older you can imagine this, the level of sophistication, the premeditation. Minister, wait. In a cabinet post, Your Honor. Which post? The Minister of Elderly Persons. Your Honor, he had also promised to get the complainant one of those high-end SUVs. If the complainant is in court, he can confirm whether in fact he got the SUV that he had been promised. What is an SUV? Your Worship, these high-end utility vehicles. Your Worship, the sophistication, the premeditation, it's Are you following? Is he following? Is that what you mpuliriza era akyali ku mulamwa yayogera byebyo. You're waiting to become a minister. Until I realized that was different, but I was hoping that because of my age and my service, some appreciation would come my way, and that as I was promised that the President had considered for my service to lead on the ministerial level the older persons, because I'm a counsel for older persons in that respect. So I thought it was kind of an elevation, and I believed his words. You know, the complainant has served this country. And this is how the convict was trying to appreciate him. By defrauding him. Your Honor, it is even more disturbing. You can imagine the fountain of honor. The complainant has addressed the court. The convict had the guts to make good friends. To the fountain of honor. That because a job awaited him as a cabinet minister, because it is the president who actually appoints. Who forms the cabinet? So by implication, he in fact meant he was an agent or something. Maybe he was holding out as an agent of the state. As if he had been sent as the head of state, not just the state, as the head of state. Because the president appoints the ministers in a person, Your Honor. Your Honor, we invite the court at the sentencing hearing. Your Honor, the maximum sentence for offences of this nature is 5 years. Your Honor, this is provided for under section
285 of the Penal Code Act, Chapter 128. Your Honor, we will ask and pray to this Honorable Court to consider sentencing the convict to the maximum. Your Honor, we also Your Worship, we will also feel that the court is pleased, as it has the jurisdiction, the powers, that a compensatory order is made in favor. Your Worship, we pray for the maximum, that is 5 years, and pray, Your Honor, that you are pleased. Also, Your Honor, under Section 155, of the Magistrates Court Act, Your Worship, with your permission, I wish to quote in poverty. Section 155 of the Magistrates Court Act. It is headed, person charged with obtaining by false pretenses may be convicted of stealing. When a person is charged with obtaining anything capable of being stolen by false pretenses with intent to defraud, and it is proved that he or she stole the thing, he may be convicted of the offense of stealing, although he or she was not charged with it. Your Honor, we invite this court this is Section 155. Under Section, Your Honor, Section 237 of the Penal Code Act. Your Worship, of the Penal Code Act, Your Worship, 237 defines theft, and 244 provides for the punishment of theft. Your Honor, whereas a convict was charged with the offense of obtaining money by false pretenses, whose maximum sentence is 5 years. Your Honor, this, we believe, is an offense deserving, or rather, looking at the sophistication and the circumstances in its commission, Your Honor, that in fact this accused may also be convicted of stealing.
Because in his taking what did not belong to him, he intended to permanently deprive the complainant of his hard-earned monies. Your Honor, section 244 of the Penal Code Act, if I may quote verbatim, any person who steals anything capable of being stolen commits the felony called theft and is liable, unless owing to the circumstances of the theft or the nature of the thing stolen, some other punishment is provided, to an imprisonment term not exceeding 10 years. Your Honor, we pray that the court will also convict Mr. Yinga Siraj of theft, whose maximum punishment is 10 years. Your Honor, as the prosecution, as the prosecution, we believe this is a proper case, Your Honor, for the courts, and we invite the court to invoke its powers under that section of the Magistrates Court Act 155 in this regard, where we invite the court to invoke its powers that he is in fact also convicted of theft and he is sentenced to the maximum. Your Honor, briefly, if I may, our prayers are that he is sentenced to the maximum for the charges of obtaining money by competences, which is 5 years. Your Honor, we also pray that the court, invoking its powers under section 155 of the Magistrates Court Act, that it also convicts Mr. Yinga Siraj of the offense of theft. Your Honor, whose maximum term, imprisonment term is 10 years. Your Honor, we also pray that, in fact, once convicted on the offense of theft, he is also sentenced to the maximum. Your Honor, it is also within the powers to order the compensation. We so pray.